budde bamwe mmotoka bamusondere mmotoka bamwe ebintu era bamwe bingi naye oli ategeeza waliwo bangi nnyo abaawule n'abalala abawummula nti batuuka ekiseera nga tebali mu service ng'embeera y'okubeerawo nzibu kubanga jjukira abaavudde mu system naga bonna abaawummula mu ngeri eyo beetaaga okuyiya n'emisaala gy'abano abakola abalevulani n'ababuulizi si nnungi yeetaaga ensako yeeyongereko wakati mu covid n'ebirala byeyagwawo bwe baayogera okulongeza emisaala abantu bwe batayogerwako beeba ate jjukira bo babeerawo anti bo tumanyisira agenti abo tebalina kusasula kuba bakolera katonda enebeera calling katonda yakuyita nakuga nti genda ombeererewo kuba tumanyi nti bannaddiini bebasika bannabbi ate baagala kubasasula babawe wano ku nsi babawe omusaala akati omusaala ogwo mutono okitegedde babasasula omusaala naye mutono kakati ye omulabizi omupya agamba nti tujja kuteekawo ebireeta ssente omusaala gwabo gulinyizibwe nga bolowooza ku misaala emere gy'abasomesa n'emirala kwabba obulabizi bwe bulina okwenaye bagirowoozeeko kuba nabo covid bwabakuba ababakube kibaleetera okuwankawanka ng'alabye azze mubagoberezi be banyiridde nnyo ng'ate ye omubuulizi alabika si bulungi ayinza n'obapangiramu awo ekintu agala tugenda kuzimbayo nebatagizimba ebikemo bijja bingi ng'ali nalina abantu ab'okulabirira mu mbeera eyo kale embeera eyo omukolo gwadde mulungi nnyo gwadde munyuvu abagagga nga bulijjo abakoze ku mukolo baabakirumira nga bomulaba bakoze bulungi nnyo omukolo ne gutambula era basobodde okuguyimirizawo n'abantu bazze ayina ensonga gye yayogeddeko n'agamba nti agenda kuddamu atunuulire embuga z'ettaka demarcation z'ettaka alabike nti nettaka linaalizza omanyi siraaji abantu bagenda mu buyinza ne babala bubazi bunfuniramu wa ettaka lya kyaki siririyo ogenze maaso n'okulabika nti olyesibako olitunde kyokka ate nga abalala bajja kujja so kati yaga nti awagenda kufiira ku musozi mu ttaka ly'emikono lyali kyalo kane lifuuka kibuga nti buli muntu yenna alitunuulira nga kati lyandibadde n'abaana abawaayo ettaka lyabwe edda bakadde baabwe nga bawaayo ettaka lyabwe lizimbweko amasomero abaana balowooza bataata baabwe babagundi mu Uganda yonna bwe kiri balowooza baaliko ekikyamu taata naye okuwaayo ettaka lino yalowooza ki yatandikirawa jjajja yali ali ku ki era omulabirizi abaddeko ye ekirungi yali mupunta agambe buzibu badde bw'amanyi nnyo nga ye agezaako okulikugira abantu olitwala nekiyinza okuba tekijja kuba kyaluberera noono alina okuddamu anyweze kubanga ettaka erimu abantu balitunuulira nga gold nagati kyaki ngaetudde wanene yikati 10 zonna ezikozesaki abaana ne batandika okulookalooka nagati eno poti bwenjigiramu tebampa 10 kakati okulookalooka okwo kwekuna nti bannaddiini balina okwenyweza naye ngaomukolo gwadde munyuvu nnyo bantu balidde ne baggweri era emmotoka kapyata owekitiibwa pulezidenti yagiweereza alupo n'agiwaayo bulungi nnyo bantu batambule bulungi bamuwerako ne kadi y'amafuta oba amafuta kati bana abalabi bazireeta amafuta gajja kuva mu bagoberezi tebamuwa amafuta era tokyeteekako n'ogasaba oyinza okukaabira obwereere ogenda okuganoonya nga tomanyi gundi yagakuwa ebintu ebimu biggwerawo kale nga tuvuddeyo eyo ate tugenzeeko ate ensonga z'amabaati zikyakutta akati ensonga z'amabaati okumanya zikutta akati ensonga z'amabaati okumanya zikutta akati mu New Vision wa leero waliyo omukulu omu gwe bagambye minister uses amabaati ku kizimbe kye eky'enkoko era bakikubye ekifaananyi mukwano gwange simanyi oba wekyabadde kitya bagaye minister wa planning Lugoloobi faamu ye y'emisanga ng'ezimbiddwa bulungi amabaati agayina okubeera ekayunga nsonga z'amabaati zikyagenda mu maaso bangi bakyanoonyerezebwako era minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Karamoja Gitutu abava mu Karamoja ababaka bagamba nti twandibadde tumuseeseetula addeyo ku bubaka bwa paalamenti akole ekirabika obwa minisita empisa n'ebigwanyizo byayo tabisobola omutima gwe gulookalooka mutima sigwa abantu bali bakolera tasobola kutwala kintu ng'akisabise n'atakiringizaako no nga tukitwala okiwegu ntasobola kituusa ntibaga nti omutima gwe guli yegeyege ekyo kyekiyumba ky'amabaati ky'amabaati kyekibaga nti minisita Lugoloobi ye yasaba nti njagala amabaati ngende nsereke kanisa n'ekereziya n'emizikiti gy'omu bantu bange gyenva wamu n'amasomero kuba n'ebibaati ebiriko bikaddiye n'amugaa nti munnange mmwe muli mu kintu oyagala ameka nti bampeeyo nga gaago ne bamukwatirawo ku gaali awo n'atikka ku mmotoka ze
kakati chaki n'amasomero ge yasereka geego ne president ngaaluddeyo nnyo ku enkola eno gye yatandise nzewo nnyo yaliko mu PDM si yajja okwogera eggulu eyo president yanyiga kigambo nga si yajja okwogera ebitongole bye yateekawo birwanyise obulyake yaga tebijja kutaliza muntu yenna buli muntu yeewozeeko ku lulwe awo waliwo obuzibu siraaje kuba byampuna nga bagamba nti nyinimu yabbye enva kubanga twagenda okulaba nga ne woofiisi yennyini ekola ku nsonga ez'okugaba amabaati nga n'omukulu yennyini ate bamugamba naye yatwalako abadde alina ekizimbe ekyazimba esayidi zaawo ku Mityana road awo nabo bagamba nti amabaati naye vision w'oggulo wuuyo mbu gaalimu ebika baasamoninzeeko abamu bagende ndowooza bennyonnyoleko mabaati gaalimu ebika mbu gaalimu okusaba agaliwo agagenda mu Bunyoro waliwo agagenda muki waliwo agagenda muki naye agakkalamujja gano abantu ge baawanyisa ne bateeka ewalala naye mbu balala bali baafuna gaalina kugenda eyo kati n'ekikulu kyewagakozesa pulezidenti ajja kwogera kuba yagamba ofiisi ye yennyini mwe muli abaganoonyerezaako waliwo ofiisi nze gyendaba nga nnafu eya betikamia eyinza okutwala akaseera akanene nga egenda okulowooza ku bati mwaka gujja nga mwabyerabirana dda kati ayambibweko beti just kuba kati ekitu kirabye kati omukulu kyalina okukola kati palamenti erina okusala amagezi erabe nti kikolaki bateekewo akakiiko ng'aka NSSF bano akateekawo tumanyi nti omukulu wa palamenti naye bamusongamu nti naye yafuna Mungu wange naye kwali nti byampuna nga nyinimu yabyemba si yajjoga katakana akakiko katukolera eno fe abantu abali nebbali ng'abakalamu gye bakoze fe tulina okuba endulu nti abakalamu gye bagaiti ono mutugjeeko amabaati gaffe yagagabye kakati olwo yenkola eri awo waliwo ekisinga okunyiiza mu byenduulu omubbi naye agikuba kati newobulako gwokwata tannakuba omubbi aya basi babagaba erugolobye items to roof churches and schools amabaati n'agakoza kuzimba kizimba kya nkoko nanteeze tereeza bya bugagga bwe golobi si yekka no waliwo bangi naye tujja kutuukayo mpolampa pulezidenti ali karamujja ali akyoli ali mbakyoli bamubuulira ensonga zaabwe n'enkola ya parish development model nga bw'agiyitaayitamu kati yaliyo nebitabuka kyekyo kyenkugambye nti bano abantu okubawa ssente n'okubawandiisa mu kibiina babajjanko kizike kati babajjako emitwalo 5 yaliyo ku lunaku olwokutaano ne bamunyaga nti ssebo sente ze watuwa zaabwereere oba zakusooka kuteekayo mu ssingo eza parish development model nga okuteeka mu kibiina mitwalo egyo kuteeka muzino muzigabira mitwalo 5 nga mukwewandiisa gye babajjako kati abagamba kideni yabagamba okolaki n'enkola nayo n'agiraba nga baagala giremesa bulemesa omanyi yaleeta ebintu bingi siraaje ojjukira pulezidenti aze n'ebintu bingi yajja ne bonna ne bagaggawale ne bamulemesa najja n'ennandizi ne bamulemesa emiyoga gibadde gitagalaawo nanyigawo parish development model kati nayo balabika nayo bagikubye balonda ababitambuza baavu ati baavu wano gundi yagibadde mukwano gwo kasolo kasolo abadde wa myoga kati galabuzi owaffe yali owa table tennis kati yali muki ati kati abo batambuza ntambuze tebakwata ku ssente naye eri gyetuuka wansi ku muntu wa bulijjo era simanyi bwe kinaabeera eyinza omumaliriza nayo nga tekoze bulungi buli kwa ssente ezo baziwa omuntu miliyoni ayina akalimu akatono akola kine ekimaliriza nga ate abayinza okuba bazifuna si ba miliyoni kati simanyi bwe kinaabeera nga bw'olabye amabaati nti yagatwala asobola ogegulira naye ng'abantu abamu bazifunye sente ezo mulimu abazifunye era mulimu abazikozesezza obulungi sente ezo zakuzaayo za parish model wa sente zile ezasooka zaali wala kuggwe ne zidda ku parish naye ziba zirondeddwa bulungi ziyinza okukola oba baziseera mu mabanka baziyisa mu mabanka kati kyengamba ongereze intensifying enkola ey'okuziyisa mu mabanka muno zijja kukola kuba banka zo bwe beekuwadde looni ate girondola nesobola okukola bakwatagane nayo balabe engeri tuyinza okukolaganamu ne banka abantu nga gye bagenda sente ezo zikole wabeerawo abayinza okuyamba sente ziveeyo dani kivandulo naye nga zo zatambudde abamu bazifunye abamu tebanazifuna n'empolampola ndoze bijja kgenda bitegeerekeka mujja ate kuzifuna kale bwe kityo bwe kyabadde weekend bwetyo bwe yatambudde yabadde mpanvu nnyo mukwano gwa Dr. Jose Chameleone yabadde wansi ng'agenda mu maaso n'okuba ng'akuba endongo naye Chameleone yanyiizizza Chameleone yanyiizizza manyi siraaji anti sita owa sita bwe twagala owa sita bwe twagala siraaji gwomanyi music
Nabadde nsubira Chameleone tukuba eddakiika 45 ku 3 nga tayogedde kigambo kubanga alina ennyimba nnyingi naye Chameleone yabadde akuba oluyimba lumu n'aluwerekerezaako ebigambo kwe yazze munyiivu kale nundoga nowalana munno kati kuba katetonye ebiki ebigambo byali bingi ate batandikyogereko ntiyayogeddeku Chameleone akubye ennyimba nnyingi ez'ebigambo nga n'oluyimba lunyini asobola okuyisaamu meseji ye okitegeera netuuka naye yamaze okuba oluyimba nga luliko meseji bayuda ate namala ayogerezaako ebigambo obudde n'abuliiraawo kati kojjange Mr. Kisemakula ye bwe yategedde nti bamuwaddeyo akadde katono dakiika 10 yazikubye nani stop naloga nti Mr. kyakome watuyimbire naye nga sosi ababaddemu abefitina okitegeera asiba fitina kati kyogamba Chameleone yazzaaba tebamanyi nnyimba ze badde bazimanyi bazze kulaba musajja waabwe azze n'ennyimba mwadde muzimanyi agenda zikuba naye azikubako bukuggukugwa n'ayogerawo kati basuulye ku masimu ennyimba bazimanyi ayimba bayimba yadde alina kukangamu bukanzira ke yakanzemu ate nekya debate yabaddewo nti anaayimba tayimbi anajjuza tajjuze ozabaddewo ekirala kyonna ekyabazze okulaba amuyaya anajjuza tajjuze era gweolaba ku social media kyabadde yajjuza kitegeeza argument yabadde nnyo kuyimba kwenyimba ezize abayaya abo tebaba na nnyimba mpya abatambulira ku bikadde bye era temuba temwagala ziwulira mba mwagala kumunyumirwa kulukubamu awo nemunyumira naye nga ku simu y'oluyina kakati argument yawedde nti omusajja akyali w'amaanyi takyali w'amaanyi kati abali tekiniko netugenda nti ye ne wininwaji ani yasinga okuyimba kati awo wabadde tekiniko wetwagenze kuba wininwaji yajjanga ku stage nakuba nalinabaana agenda bakyanoonya audience era ne batayimba ebyo bayimbye yayinza okufiira otaddangulu abakyanoonya ki naye ne bwe yandizaawo nayimya ku stage nagamba abayaye sigenda kuyimba mwemba muyimba abantu bandibiyimbye omusajja kyatukoza natema Juliana wakusingira akusaba 10 lyo mu Serena n'otuula nakubira ennyimba zo n'ovaawo Chameleone bajjaawo baagala nnyo okuyimba baagala sente ajja buzinga oli yamuguza ekivulu gwasanyusa naye takyabirimu ebyo mulaba ayiya bano abaana abato balina okujja ate bayimbi n'atayimba oyo oba nekibanga kyavuddewo ekyoyo oba yenna omuyimbi omuto nekibanga kyekyafulopinga luli kuluno era tebadda bano abato naabanga kyekyayiika luli kuno era tebajja argument yabadde ajjuza omuyaya anajjuza enkuba era nebwe yakanzekaze nti omuyayi era enkuba yena nabadde ekibinga omuyayi waffe enkuba eyagala mukangamu kale program yakyankya mwebale kubeerawo dola akyawumuddemu abadde atuusa butuusa abagole baffe abadde mu kipawa abatuusa butuusa basobole batuusa ewaabwe bulungi nga bali mirembe bakooye kakati batuusa mpolampola basuzeeyo gye babadde babatembese babazizza leero jo nga bukya kakati babadde naye nga bwe batwe banyumiddwa abantu baffe olweza kando ku hoteri ey'omulembe eyo Victoria Suits Forest Suits bwe batwe badde nga abantu baffe abawangula banyumirwa tubagamba mujja kgenda mu maaso n'okunyumira ebintu bingi Bukedde byetegeka batwe banyumiddwa era balabye nga tekyabakoze bubi n'akamu batambuddeko okulambula ku kitundu kyeyo okulaba ebintu byonna bitambula abamu nagati nga tetukirabanga nako basaze ku masavu ebitundu byeyo era bwatyo abatembese wabaddeyo n'abalabi begasse nabo n'abalambuzi abalala bagenda maaso n'okubanga balambula naye tebaataddemu wadde 10 yonna Bukedde yabikoze kyebalina badigidde olwo oluvannyuma bantu bagati bannaye embeera bweto bweri kakati tubasaba mmwe gye muvudde muddangayo ate ne mugendayo ku lwammwe oluvannyuma nga nemunyumirwa ebifo ebyo biba byaffe netutabirekera bazungu n'abantu abalala nga bwe babadde naye nga kyabadde essanyu jerere abatembese n'abazza bulungi era abaziza tujja kubeera naye olunaku lwenkya twagatumulemu katono tudde nekakawaffe programu yakyankya ngamba kozesa enkuba etonye kozesa obudde obuliwo gweomwana agenda okusoma zuka ogenda osome mbeera yakwasaganya nakekkereza wakati mwebyo byoba osobodde okufuna nakukola nnyo kulaba nga ofisa akantu berakola omulimu gw'olira nga ojja kufisaamu tokola bukozi kuwaanawaana nekola nga olaba ojja kubaira nga ofuna mutubunamu katono ate tukomewo ne kakaawa.
akakawa mu kyenkya nga kakutusiddwako Prestige Magellan. Yes, kakawa kafubanafa ba Prestige Magellan bana mbalabiranga ddala ku Chapa General Enterprises era enteekateeka zino zijjagenda masujja zikwanjaza tugenze nabo na ba Prestige abatukoze bulungi nnyo banafa abayisiraamu ekisibo kina kitandise banafa abateereddemu akantu kangi nnyo akasente akawererako ddala tusobole okubeera nga ate mu mpaka za Faridion gyaliza okukubiriza eyo mu maaso mpaka z'okubeera nga si mpaka in fact zijja kuba mukuwuliza kutuba ezinaaba mu programu zaffe ez'enjawulo mu tukyogereko aba Prestige abateeddemu era akasente abaisiraamu abanaasiiba musobola okubeera nga muganya nonokyo bwe binaaba bitandise byetabe mutujja biro nkinga wano Bukedde etegese Prestige neteekamu akantu sobola okubeera nga ate tujja kuba tutembeeta abantu baffe tubatwale ku umra ekisiibo ekyo mwaka guno bajjagenda mu umra naye nga byonna bigenda kuba mu kisiibo muno ate tujja kuba tubeera na Prestige Magellan ali ku Chapa General Enterprises supermarket zonna gyali gendayo omugule sabuni jama gyali munaabise sabuni lanzo wakunaaba oyo embeera bebekalubiriddemu ng'owulira munaabe ojja kulaba ebintu byonna nga bitambula bulungi gendayo mu dduuka omugule tujja kuba nga tutambula kibi kisoliyo mukikozese mu kyalo kakati tugamba nti woba olina ensonga yosobola okugiweereza ku ssimu eno 0772 881593 0772 weerezaako ensonga zo oba bwe tuba tutuusiza okuteesa 04133787 ku nsonga eno kakaawa kemutuweereza olunaku olwaleero kagamba katya kagamba omugenzi yaleka ekiraamu ekikakali ab'eŋŋanda bakyalemeddeko okuziika bakyalemeddwa okumuziika yalaga abateeka okubaawo mu kumuziika tegedde abaluganda nabo tebamanyi kyakukola tegedde sanduuko n'entaana amatiribo nabye yasaba ate yeewerera alimenya ekiraamu kye byonna yabissaamu okutiisatiisa abantu kakati omulambo gwe gukyalemeddeyo mu ddwaliro saidi eri Masaka olw'ekiraamo kye yateekawo ekirimu ebikiriwo bikakali ate nga bitiisa omulambo gwe gukyalemedde saidi eri Masaka eddwaliro tetujja liyogera abooluganda bakyatetenkanya nsonga yaleka abantu bamanyi baba bafa ne baleka ebigambo ebizibu ennyo banzikanga mu sanduuke bwete banzikanga mu sanduuke y'amalebe baganoonyanga gundi bamulindanga n'amala okutuuka oluusi mikwano gye gyayogerako abantu tebamanyi gye giri waliwo eyabadde ku Jinja Road awo twamulagako mu katali konfuwa ne yasobera abantu yabagamba munzikanga mu nnyumba zange ezimu kwezi ez'abapangisa mu nnyumba munda ekiraamo abantu tebaga nti bannanga twetunda zika mu nnyumba ani anagipangisa nomupangisa ekiseera kyebamugobemu nti vaamu nanyini nju yagamba muzika era bali awo bakyakayana ng'omuzimu ne gukwata omwana gudamu ne gwogera temukyusa ekiraamo kyange bwegaba entu ne basomerwa akati bajja mupangisa nti omukulu yagamba muzika mu nnyumba ze ezimu okitegeera naye siraajakalubiriza n'abapangisa babeerawo abantu bano katubayambe ekisookera ddala ffe mu ddiini yaffe ey'obusiraamu era be tulina okuyamba ffe mu ddiini yaffe ey'obusiraamu bw'oba olaama olina okubeera ne sheehi oba imaamuwo abeerewo munnaddiini age nti kyo nedda kyekikirizibwa ekyo oba okalubiriza naawe atali musiraamu yita munnaddiini faaza abeerewo ng'okola ekiraamo kubanga kiba kya bugunjufu okuddira ekiraamo kyo n'okiwaako munnaddiini agenda okukulemberamu okuziika okitegeera then ekirala seeka kiki kino ye yakiŋŋambye nti ebintu by'omufu Katonda yabigaba era n'amanya buli omu kyagenda okufuna gwe omufu bw'olemerera okwekolako ku ssente ng'okyaziinako sse kitegeeza ffe tetugenda kukukolako tujja kukolako bye tusobola siraaje tekiriimu buzibu okusima entaana yo n'ebeerawo ogula sunduuku yo n'ebeerawo gyagala okuziikamu mwe baziika mu masuuti n'essuuti n'ogigula n'ebeerawo n'engatto zo okitegeera noga nti ebyo bye munziikamu byonna kyoyagala noga nti ebyo bye munziikamu tewali buzibu ne bw'onaabigula kati ng'ojja kufa myaka 5 mu maaso era gyojja okufa ne bw'otabigula era ojja kufa okusinga okukalubiriza abantu waffe kiraje tetugenda kwonoona ssente ze tuyina ezisigaddewo ate tugulire ebyebbeeyi bwe byagala okuziika muddwaliro mochare
balinze famire eryawe likubunkenke temukyusa kiraamo temukola ki kwegamba ate tebalina nakantu nokukola kuweddewo wakati bakeera kulowooza ani agenda otuwa essaawa eya golodi eno gye yagamba okumusiba okitegeera muleetera endala yonna kati awali obuzibu ne mugulumiza nti ono gold gwolaba ate guna verify nga gwina verification gwina neraba nti kipuli kya gold yalamye ono temukyusa ekiraamo wajjukira tebikikiriza wana kukyusa kiraamo kya muntu kyabaalamye kirina okuteekebwa mu nkola kati kyalamye kiba kikaluubiza kati ali mu ddwaliro bantu abakaluubiriza kati siraji bakole alina mikwano gye gyasaba mbu gimalanga kujja ne gibeerawo kati bagikubira essimu abasajja balanze ebirango kubanga oli okuleeta akakaawa kano yese kujja kutubuuza nti ekirango kya mmeka wano okulanga nga tuyita abantu ogandi mugataliko nfuufu kakadde kamu kitundu akati nangati kwe kwogera ensonga zaabwe tomukulu yalama ina abantu beyagamba balina okubeerawo balyoke bamuziike fe abasajja tetumanyi na gye bali abasajja balina beyo ku myalo dda nga ali nabo agamba mikwano gyenfanfe gimalanga kujja kakati nenamba zesimu teyazire kasinga aleka enamba zesimu ngaaziwandiise mu kiramu kyandibadde oke ate abantu tebafaayo kulowooza nti alina n'ekiramu bakeera kusala nze badde ŋŋamba omufumu mugjeeyo mumuziike nga wa covid mwite aba gavumenti byaliko okuwoza ero nti omuntu yalama bino muteme kubejjayo magayi tulina omufuwa natukalubiridde naye tubatuke mumuziike nga wa covid bajje bambale ebintu byabwe ebyeru bagobewo abantu awo bamuziika temukwala temusembera tulabe oba anajja avunaane bano zikanga webola omuzimu tegukuba atali wa luganda kamyo gamba kyo yalwana mu lutalo era tolina kyobanja waalaikum salaamu warahmatullah wangi olwokuba yalaba oli omulala nga bwe yaziikibwa kati ye n'alowooza kulowooza nange bwe njagala naye nga talina kaalina ayinza okuba alina abantu be abantu tekitegeeza nti ate olina abantu bo bakaluubiriza ssente be banakukolera abaziikaku ojjukira omukyalo gwe nababikirawo n'eddoola eyali omuwuliza wa Bukedde era naye bwe yali yalaama tewatubuulira nti yalaama bw'atyo mwasibako olugoye lweru ku keesi muteiro ne basiiga mulangi ero mulabirekera bafamire nange kati ono bamukole matya akyali mugundi mokyali Masaka bakuba yeetuze ate omuzimu gubeera waawo anti gwolimu olujasijasi kasita bawulidde bannange kasita owulidde bawulira kakati olaba ekizibu ekiriwo nti abantu olaba omanyi okukaaba kuno
mukufiirwa kulina wekukomera mu giya ntwaba yakafa mukaaba nnyo bamumulwisayo ennaku 2 okukaaba kukendera esatu muba temukyakaaba wiiki enamba muba mukimanyidde bwalwawo omwezi amba mujja kukaaba nga bamuteeka mu ntaana. Halo bulungi nyabo kale nkuba gikulika eyajjo teyabayo ddaawo ewiwa gye ŋŋambye Mama Miranda abeera wano Wandegeya kale nawe weesekeredde wangi tewaliga kutwalira wamma kakati ono wemasaka we wammwe guli mu ddwaliro abantu bali mu kumanyira nti okufa gyekuli abantu tebalyoka bakola amajamejama ago agatiisatiisa abantu bajja kukikaku kati abo bwebamalanga kujja simanyi bikoze bitya bwebalimala emyaka 2 nga tebalabise ne sente zaabula bannange buli lunaku onamode kusula kukwalira okukasimu era kyekyo anti waleetamu obuzibu obwo bamugjeyo bamuzinga ekijja kijje tekirumbye ggwe kijja kubaawo kiraje abantu bali mu kumanyira okukwatira ebuli bakutya buti bagenda ne batunku ne balala ne mukatire b'ebika wano mu covid babaziika tekuli yadde agamba ndi muntereezi nsaba bannamasaka bannange bajjeyo omulambo gwabwe bagende bakuziike mugambe zirekawo wadde nkubiranga buli weyagamba kiki oyo omukozi n'ekizamu kibamugjeyo bakuziike bawulidde bamugulira abantu abanamuziika kale bamwe bano aba covid abaaliyo babwereere ayinza ogate mwanziika bubi nnyo mwanziika nga wa covid munzijeeyo abaloosa ab'omutindo za sente zaali ntono abawa sente ntono kigobera ajja tubuulira katusome wangi kale munegenda okyape kale mumbeere ndo tweyanziza Mama Miranda alisaidiza waliwandi tulabe message zino tulabe walaga nti mwewale kuweereza nze Katongole Matiya Kabundi Sembabule gyasinzidde agamba nti ateesa omugenzi bw'abanga yalekawo ku ssente bajjemu bagule yeetaaga basobole okuba nga bamuziika. Ono Nesta Lee alisaidize Mubende agamba ndowooza oyo ayagala kubonyaabonya abantu be bamuziike ekibaawo kibeewo tasente waba yazireka ate abantu basome kati awo wali obuzibu nonoza bintu. Ono agamba nti mbalamusiza ba mikwano Mukama yeebale kubakuuma agamba nti omuntu bw'afa abafudde tewali kyasobola kubeera nga abakola bamuziike ekibaawo kibeewo gwe bayita bamuyita Kikabi Robert kansala yakisindidde okulabika nti alisaidiza wali ebuleera atumidde Mama Jane abantu bonna siraaje bagamba nti ono bamuziike eno ensi y'abalamu abantu kye balina okumanya bw'ofa olina kudda mu ttaka era batugamba mu ttaka mwe twava mu ttaka mwe tujja okudda ate mwe tujja okuva omulundi ogwokusatu so kati mwabaagala okulemera ku nsi ate weebonyaabonya wekka ebintu byekolere kijja kwanguyira abajja okuziika bitereeze bulungi entaano oba oyagala yogambe fuuti 15 kisime kasita polisi tekwate nti ekinnya ekyo kibikke kijja ggwamu abaana gwefuna engeri okisabikasabika ogambe nti oba kizimbeko ngeringa kabuyonjo bona ogera bamenyamenye ne bakusuulayo abaagala obaziika waliyo waffe bukalasa n'ekitovu waliwo bafaaza be baziika eyo ne faaza bamuzimbira akayumba faaza ngobya waali bamuzimbira akayumba ke nnyo ne bamuteekaawo n'alinda bw'abanga agize nga bakuteekayo ekintu kiggwe nalaba oli yasimisa banne fuuti 2
yazirama batuuka omusula nga ani anakkayo basulayo musuula eddala ne limenyeka yagenda nono okuddamu gibika eyo maama nyamulina kupangisa batamiivu bavubuka bajje bagikube kakati okuzika kwonna kubafudde nolwekyo tuleme kaluubiriza mumbere bavubuka basajja bakulu mugende muziika omuntu temujja kugwa mu mabanja ge mutajja kusobola mukwate omuntu oyo mugende muziike esaidi eyo Masaka temwayogedde kitundu amuziike ekibirawo kibeerewo mumalirize ensonga ziggwe mu mbeera eyo twaga tumulemu katono kubategeeza Prestige Margin geno mugule ku dduuka eri kuli okumpi banafa bachapa General Enterprises gye bali mu kikuubo ensonga zonna zijja kutambula buli twala tugende mu gebweru nago tugamanye. Kakaawa Muchencha nga kakutusiddwako Prestige Margin. ya program ya chancha mwe bali kwekumira ku Bukedde TV abantu bafa bali mu bitundu ebyenjawulo atubu hanjo gambotya bantu bafa bali mu bitundu ebyenjawulo mwe bali kubeerayo Yudaya ku Ijabu City mpaka empya ogambotya onyumira nyamali gebweru Herbert Bukenya Obama ku Mutesa University onyumira nyamali ya gebweru ne banafa abalala bangi nnyo mwe bali kubeera Ajati Janati ku Mariam High School ne muku deputy Wamala munyumirwa nnyo agafa ebweru eggwanga mu mbeera eyo era bwenti bwentandise nga ntandikidde wali mu ggwanga erya Italy ekiriyo no bambi wabaddewo abantu abasalinkiriza ogenda mu kukyeyo side mu Italy waliwo ennyanja awe ennene kwe bayita munange bwe batono bwe balabise eryato libbidde bantu bano bagamba badde bava mu ggwanga erya Afghanistan nga bava mu ggwanga erya Afghanistan eggwanga erya Pakistan eggwanga galiwo amawanga ago badde barabu naye nga basaliza ku nnyanja eyo eryato nga lijjudde nnyo eryato libaddeko abantu abawera nga 12 omuyaga ogw'amaanyi gweguze begute eryato ne gulitalantuza ne gulizunza bwe bati abantu ne batandika okwonoka nga bewagwa mu nnyanja era ogenda okwejjuukiriza ng'abantu 59 tebalutonze abalala abawerako nga 10 bo basigadde batawera babanisaawo ku mwaro nga balinda eryato ezibizi lisobole okubeera nga libaleta abantu bangi abawaŋŋanguka nga bakozesa ennyanja okusobola okutuuka mu mawanga agag'ebulaaya okusobola nga mbeera yonna yakwetereeza mu nkola ya bwavu kale ekyo ekibaddeyo era abalubbira okuva mu ggwanga erya Italy n'amalala awo bali mu kubeera nga bayambako n'okunoonya abalala bayinza okuba nga bafiiridde esaidi eyo nga tugenzeko mu ggwanga erya Nigeria wenjogerera kati bali mu kubala bululu mu kulonda okwagenze mu maaso ku lunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi 25 akati okubala obululu kugenda mu maaso mpolampola era omusajja mukulu oyo Tinubu Bora ayambadde ekimyufu alabika nga akyala ebyamu ku banne mu bitundu bibiri ebiteekwa okubalibwamu ddala ebibadde omusajja byabadde basinzeeko okubaako embiranyi ekitundu ekyo kimu kibaliddwa omukulu n'abeera nga aleeba byanne ate n'ekirala kyekirinze kasa bibalibwa ebyo ebitundu ekitundu kya Lagos kasa kibalibwa nekibeera nga omukumu akiwangula kuba muli abantu abangi olwa okulonda kuba kutambudde bulungi abatunka bali nnyo abatunka ennyo bali basatu Bola Tinubu oyo yadda oteddwako mukisa President Buhari gwe yaddage wa kibiina kye waliwo Atiku Abubakari ono yali abaddeko vice president naye yakomye omulundi abadde yesimba buli kiseera naye waali waliwo ne Peter Obi ono naye yazze n'akyankalanya akalulu kano naye ayina engeri gye yazzembo n'abasajja bano bagaggeera akasente ko tebakabatumira mwana bakalina ne Nigeria eri mu katubagiro k'amaanyi naddala mu byenfuna nga wenjogera no ne sente zennyini ziraga bakyuse batereze ebyenfuna zibadde teziriiwo ate ekyokubiri nga n'amafuta wadde be bagatunda era be bagasima nago gaafuka ddaga bbula tebagayina jjukira amafuta president yatugamba nti wadde tugasima wano sife tugalinako obuyinza mu gatunda ebibiina ebigatunda bebiina gasobola n'okuba ag'ebbula nga go gasima nga gali manjuwo kubanga si go galinako obuyinza mu katale kale ne Nigeria bwetyo kyekizibu kyeyina ekyamaanyi naye nga tukasuubire nti bano abakulu nakunaabaako awangula bajja kujja batereze Nigeria nga tuvudde tugenzeko mu ggwanga erya Syria
mu Syria gavumenti eragidde abaana baddeyo ku masomero. Jjukira eggwanga lino lyagoyebwa nnyo musisi gye buvuddeko katono n'erinnya lyayo erya Turkey. Kaakati mu mbeera eno abaana badde tebakyasoma nga balinze embeera ekkakkanemu, naye Syria egambye temusuubirayo buyambi obungi obusingawo kuba abayambi batuli ba mirundi ebiri. Waliwo bannaffe abataka ate abafiddwa abantu abakunukkiriza 5,000. Kaakati naffe tetuyinza kubeerawo nti abaana tebajja kusoma. Era mu mbeera eyo ne balagira abaana bonna baddeyo basome. Amasomero agawerera ddala nga 205 ge gayonoonebwa musisi gyevuddeko n'agamu ne gajjamu enjatika, ekintu ekireetedde okusoma kubadde tekugenda mu maaso. Bw'atyo ne bagaa ati tujja kulinda kisingawo. Amasomero agamu gaafa ku kyenkaniddeawo nga bw'olabaawo. Ne bagaa mudde mu miti, mudde mu tenti oba weema, mutandike okusoma taamu ereme kubayita kuba essomero tetusuubira kulizimba mangu ddala nga bwe kirowoozebwa. Era bwe batyo olunaku olwaleero abaana bazzeeyo mu kibiina basobole okubeera nga beetaba mu kusoma. Nga tuvudde tugenzeeko mu ggwanga ate erya Turkey mulirwana wa Syria, bo bongedde okukwata abamakampuni agazimba ebizimbe ebimu ku byakubiddwa musisi oba yayisemu musisi. Amakampuni 108 ge gakwatiddwa nga bagamba bayinza okuba nga n'ebikozesebwa bye bakozesa ekiseera ekyo byali si byamaanyi. Era balina okunnyonnyola lwaki ebizimbe ebimu byasigadde ebyabwe ne biyitibwa musisi. Kitegeeza nti tebateekamu bisaanyizo nga bwe babagamba okukola, kubanga ebimu byasigala. Jjukira amawanga agayitibwa musisi, enzimba gy'ozimbisa erina okubeera nga emanyiddwa era ng'ekkiriziddwa. Ebizimbe tebizimbibwa nnyo ga bulooka ago na bintu bisusse, ate era olina omusingi engeri gy'okolamu nga guli mu spring, nti musibwajja ekizimbe kyenyenya bwenyenya. Naye bano baleka baava ku kigendwa ne bakola byabwe ng'emyaka giyitiddewo ddala. Kati laba ekizibu bwe kizze, era babakutte basobole okubeera nga banyonyola 45 bwenaabanga kyekyo layisinsi zaabwe nzijja kusazibwamu wamu n'okusasula oba n'okuliyirira abantu abafiiriddwako abaabwe. Nga tuvudde tugenzeko mu ggwanga ate erya America, omuziro gw'amaanyi gugudde mu kitundu kye California mu bitundu ebya Los Angeles. Abantu abayira ddala 12,000 basigadde tayo, era amasannyalaze gavuddeko. Embeera yeri esayidi eyo mu America. Muzira guugwo kyegukoze abantu beeyo guze mu bungi era gulese abantu nga tebalina webegekaluba. Embeera bwetyo bweri abunkenke munyogovu obutagambika. Mu ggwanga ate erya Mexico, mu ggwanga erya Mexico ate okwekalakaasa kw'amaanyi. Kwekalakaasa nno kuva ku ki? Baagala akakiiko k'ebyokulonda bakayiwe era batereze ne mu constitution katono basobole okubeera nga bye balondesa babitegeera. Bagamba nti abantu bangi nti akakiiko k'ebyokulonda kazze kakyusakyusa ebyavudde mu kulonda ne kawa bye kalowooza. Era okwekalakaasa kwalese abantu bayitirivu nga boolabyawo wansi mu bungi nga bekalakaasa abantu abayunze ne bekalakaasa nga bagamba mwagala temwagala mulina okutereeza akakiiko k'ebyokulonda abantu bonna basobole okweyagala mu ddembe lyabwe ery'obwebangwe ery'okulonda nga tewali abakuba ku mukana. Kale ge gamu ku mawulire gaffe agavudde bweru w'eggwanga. Bwana Mukasa ayinawo gayinawo, naye katugende tulabe muli gatubulira naddala gakwata ku Palestine ne Israeli. Okunonegana kukyagenda mu maaso sayidi eyo n'amala agalinga ago. Enkuba
musobola okufuna akatale akawamu. Mukumbi terimbi era bagambye ebikulu ebiri byolina okumanya nga tonatandika kulunda, tomala galunda oba gundi yalunze, teeka ebintu bagambye munzi w'embuzi yiga okuzijjanjaba okukendeza ensaasaanya ereeta obuzibu okulima ne kukulima. Saidi eno waliwo bagambye mbu faamu olina okgenda mu maaso n'okulabika nti naye ogyongeramu. Tolina kuteeka buteesi faamu awo n'ogireka nesobola okuba nga tetambula bulungi, alina okugyebeereramu. Kati bagambye Superkid mwali nga bulijjo mu Bukedde ekitone kiyambye Luzinda okusoma omwana wa kitone. Waliwo enkola eno sira gye kibadde twogerako gye bayita eya PDM, Parish Development Model. Waliwo omukulu bamuyita Kamba alaze engeri ssente ne tractor ze baamuwa butya bwe zikulaakulanya ennima ye. Paspi ajja kutandika wiiki ejja, okutandika ne wiiki ejja ku Mande Maachi 6 Bukedde ekomezaayo emiko gya Paspi okujja okuteekerateeka abayizi, n'olwekyo mujja kutandika ate okumufuna buto. Anti si kuwummula. Mawulire amala gagenze maaso n'okubanga gatambula esayidi eno nga tuzzeeyo, bagambye nti ebiremeseza abanuupu okulabika nti nno basisinkana baseggirinya byogeddwako esayidi eno. Tebannabasinkana naye waliwo abadde galagaano bwe yatuuseeyo mukozi wagenda okuwulira nga takyassa bulungi, boosi namugaka nje nkutaasa ate naye n'afiirayo. Ebyadde byangu nnyo. Ebintu 10 Bishop Kitto byanatandikako emikono abimenye okulwanyisa ekibbattaka, abaawule okubasindika mu masomero nga chaplain ayagala bafune omusaala mu ssomero. Sindika nga ayagala erija bafune omusaala nga so si omusaala teguvudde no basinga kusoma nti kubeera mu ssomero bwe tosabise nga abasomero lirina okusasula ate nga teriyina. Byonna biri wano mu Bukedde. Tugenze mu The New Vision afulumye olunaku olwaleero. Mawulire mangi nnyo ddala bagaba emirimu 120 weegiri n'ettenda zaakwo. Olina okgenda mu maaso n'okulabika nti nno olondoola olabe enteekateeka nga bwe zitambula. Ensonga ya minisiteri gye wabagambyeko naye genze mu maaso n'okulabika nti eyogerwako. Yavaayo n'abagamba nti amabaati ayagala ga chaaki na ssomero, ate bagenze okulaba ndowooza ng'ensonga tezituukiridde ddala bulungi nnyo. Agenda maaso n'okuba nti nno gakola ate ensonga endala. Mawo abyanuupu bino abyogeddeko bakulaze Kagodo nga bamutuuza obwa omulabirizi wa Mukono. Museveni ayogedde ku kyokuwa abakyala b'abajaasi akasente bakole. Byonna biri wano mu The New Vision. Ensonga eri gye nakugambyeko ey'omusajja gwe bayita Dr. Gideon Simiyu wa Masebu nayo ewandiikiddwako wano ku peegi ey'omukaaga ne bagamba nti mukaaga baakwatiddwa abaali mu kutta dokita oyo gwe bayita wa Masebu. Yali agenda maaso n'okuba nga akola bulungi. Boogedde ku minisita Kitutu w'Ekaramojja ge bagambye nti yakwata obi office bagambye what will save the minister from censure. Ekinamuyamba olaba mukwano gota president bukyanga bamusindikira ekintu tanyeganga. Anti bano baamala ne baga nti byaffe biwedde nga president yasigadde okukola ki oba tibinamutuukako. Byamutuukako. Bati yabiraba. Ajja kubiraba. Oba kitanyega. Sibyali. Kati bano obusente baalya zaaki. Tusimusumbuusa zaffe baalya zaaki mu kakiiko. Sibyali mu makulu aga. Ajja kukyusa. Ajja kukyusa. Kati bagambe nga batuuza vice chancellor wa Bugema bakyusizza Professor Dr. Kafeero ye mukulu wa university y'omujja nga bali mu kumutuuza wano bagaye olusozi gambalagala olumuwolekedde nga omukulu gwabadde wali. Tebigenda kubeera byangu nnyo. Bagenze maaso wano ku peegi ya 12 mu New Vision ne bagamba nti bano abakola ebibuuzo eby'abasawo ate kwoteeka ba midwifery mu bakoze bulungi nnyo so nga batiraka nti kati okubalinyisiza omutindo. Biri mu New Vision bagambe baasa wuno bamukutte lwakulya ssente za ssomero $1,010,000. Kitegedde ssomero lyani the former boss of St. Joseph Nazareth High School Bernard Nyanzi has been convicted yalya ssente z'essomero. Tegedde bamunywezezza. Bagambye nti Uganda egenda kubeera nsi y'amaanyi nnyo mu nkola gye bayita eya ICT. Kale gendo gulama oli gaffe New Vision ne Bukedde gye gali eyo gatuuse dda mu bitundu byaffe by'eggwanga ebitali bimu ab'e Rwanda mwagafunye weegali manyi gajjayo okusaawa mugaba gatuuse dda mugagule musobole okumanya ebigenda mu maaso mu mawulire ebintu byonna bitambule bulungi. Twagatumulemu katono tudde n'omukyala wa leero.
Jena Golf ky'ekyokuddamu kyo eri ekifuba kyonna mulungi taleeta kantolooze ng'ate kozesa g'omukyala ali ku mulembe ate naawe omuwala yenna ekizigo clear and grow byebyazeeko tukuba biriko kakati batuusaako omukyala wa leero omukyala wa leero nno munnange nkugamba nti wakati mu bintu bingi ebize bitulema ffe ng'abakyala kwanze nkiikidde abakyala ebize bitulemesa ntutula n'abaana baffaawo ne batatufumbirwako ne bagenda nobeera n'abaana b'abaana basatu bana nga tekuli kajja mutwala naye ng'ekikulemesezza gwe kirasi mwoli muyagala n'omusajja mwaba abeera n'abaana era kyebalowooza nyanfumbira omusajja alinganga taata kyentegeeza taata we bwali ewaka n'ebyakola n'ebyobugagga n'ebiki ye omwana gw'osuubira naye alina kufumbira muntu afaanana n'omwana ekifaananyi n'okimuteekamu abasajja tojja mumutwalo era oluusi abamu n'ofumbo ne bulemera mu ddakiika 2 nga gwe bw'olowooza obeera ng'oli taata gwe weegomba ewaka oba ng'oli maama gwe weegomba ewaka kati ati kizibu kati kiyinza okuba mu nsi eri tekiri bwe kityo maama naawe jjukira engeri gye wafunamu oyo saamu oba kajobaawo we yali kajoba bwe yali asuubula n'atetenkanya ensi n'abeera ng'ate obinyumya kati omwana ono muleme bakaluubiriza nnyo muleme kuteekawo bukalube nnyo mukumutandika omubuulira ebintu nti omusajja omwafa koyi omusajja atanneetandika bana banaffe abamaze mu univesity bafulumye ayagala kuwasa muno katoleeta akasajja toleeta naawe oleetamuki omuntu atalina na mulimu nedda abantu osobola bawumbawumba nobabuulira ne batandika okukola ne babeera nga mmwe oba ne babeera ekyo kyoyagala abamu temukiri nemwagala kyekiba kiba tegedde kati omwana taleeta n'akasajja fenaffe tubadde mu bwavu alina yafumbira akasajja akaavu saagala omwana ojja mulemeza babeera awo bayandeyande atandika okukula omwana atandika okuweza yafuluma wa 23 si mu univesity bafulumira aweza 25 aweza 27 ayingira 3 otandike ajja yajja wali olinda olw'omutwana otandika ogaa singa nzaliddewo nno singa azaddeyo nno akazzukulu oba mwani kakati obuzibu gw'obuleese mu mboozibozi gye waleetanga nokyo tutandika okuddayo empola tuteekemu abaana bano amaanyi buli muntu ajja kubeera bulamu bwa munne walina okubaawo ajja okubeera kino n'abajja okubeera kino tolowooza kiri okusinga bw'onoobeera naye n'oguluba naye awo mu mbeera etali nnungi kijja kuba si kituufu n'akamu Clear and Grow be batutusako mukyala wa leero bwetyo nno bwe tukoze olunaku olwaleero bisange ku dduuka ly'ebizigo oba supamaketi ekuliraanye gw'omusuubuzi bisange mu kikuubo ku maduuka g'ebizigo gonna tuli ku nsonga z'abantu wekitiibwa president his excellency Yoweri Kaguta Museveni the president of the Republic of Uganda omankujajata bankuteekako amayinja go oleme kubanga wa bulijjo bagamba akanaakulyako amenvu president sebo bagamba akanaakulyako amenvu enjagala nkujajata webale kufuga kintu okitambuza wakuba kirimu okusomooza kungi corruption alinga corruption abantu bakyatiira ddala kika naawe olina okwetereza nattizo oyo ngero zinyweza ate ffe twasalawo omuyamba kubanga ku nnyingo ziri balonda okumuyamba bagamba naye talabika bagamba talabika ababbize katumuyambire be yalonda okumuyamba ennyingo 10 ziri oziddeko otegeeze ffe wano ffe twafuse bannamwatuli abajja okukugambako kwaba bakulinaanye bakutya bakuwaana buwaanyi nga bawaana lusi n'ebifu baga president wakusimbira kago sebo president okkiriza kuwaana kisusse ebimu byetunule nga bwotunde wadde akyo oli walabye n'ebirala bingi nje ebikyagenda mu maaso walabye abamu ku bantu bo babasongamu nti amabaati bakoze eki bagatutte ku bantu kati abantu baba batunudde bagati katulabe ekinaaba katulabe naye ng'ekisinga obukulu bazzeeyo amabaati bagazzeeyo yetegereze nnyo amawulire g'eggulo n'agolwaga New Vision amabaati bagazzeeyo kitereere tetujja kugamba nti babavunaane babagobe mabaati bagazzeeyo tutereeze buli muntu eyabba amabaati oba yagatwala nga tategedde gazingezinga ogende ku ssente ze bakusasula ogula amabaati ogatwale Karamoja nabo beyagale gomanyi gano oba onogatwale gali gatwale eyo tutereeze butereeza sikyayagala bintu byagamba bamuvunaane bamugobe
kwate kyewabye oba kyewatutte kizeeyo ate otulaalike mawulu tuyita abambale tukwataawo ngwambiza bino mbizizaayo wetonde tekikkirizibwa ate kuswaza nnyo bantu agazeeyo security kubanga yagabba mu lwaki bintu bya gavumenti zayo security byaki anti kati yaswadde mu lujjudde kati olina okugaza kati bannange neetonda amabaati ngaziza waliwo enkola eno waliwo embeera edda tolowooza bino ebyokutwala byali bibaddewo edda mungu amumuze emirembe wekitiibwa kirunda kiva ejjinja yawandiika buwandiisi kakiiti yali minisita n'agamba bampe lita 2,000 ez'amafuta zikole oluguudo lweyewaabwe baali bamugoba bwa minisita era n'abusuulawo n'agaa nti mbutadde naye nga amafuta yali asabye yakozesa bubi office asaba yawandika kakiiti n'agaa nti ps w'amafuta abantu abagende baleke mu tractor balime oluguudo yalizayininga kati tebannatuuka ku obunene bwebye bakoze bo businga ne kwoli kati kati kiki neyeetonda era kyeyakola oba minisita n'abusaawo n'agenda kakati bano yabatutte n'amabaati n'agatwalira ddala ebyaddala kyendopa kyangu nnyo president owekitiibwa n'omukulu omupya gwe bakwasiza national water and sewage corporation yazze mu kisanja ekyo bamugisha yakizzeeko sewage mu kibuga nga mungi awunya ekibuga kiwunya katwakuba tukimanyidde naffe tetukyamanya oba kiwunya oba tekiwunya naye nga ki ekituufu kikola ki abava mu kyalo kati batubulira nti nga wano wawunya nokati owulirawo nze nga sikyawulirayo ffe twaguba naddala enkuba bweba etonye tetubimanyidde tukyawulira oba biwunya bate naye abava mu kyalo kati bakubulira nti wano nga wawunya bubi nokati wawunya nti ye kubanga ffe bituyingidde tukoze eki mwabimanyira naye obuzibu buli ku mmwe Siraaji wano mukyala Kisaka bwe yajja n'asaba ssente ez'okutereza emyala mu KCCA mwe nyinyi mugenda maaso n'okubeera nga muwakanya ne mugambwa ate simanyi akozesa ssente nnyingi naye gyoli abalamu wano abalongoosa mu KCCA owalabye myezi 3 babanja basuddewo ebikola minisita wo omukyalo ono gwe bayita owaffe omusiraamu wa Kampala Misa Kabanda n'avaayo n'agamba nti agenda kukola ku nsonga zaabwe ekibuga kiwunya nolwekyo president simanyi abantu okinaaba naye naddala kati enkuba nga olukuba luno lutonnyatonya olw'ekiyaayi etonya siwe ginaata abantu otambula bagenda bonna bakutama ebyo bano kati bannaye boda igenda okuyitawo ngaeyisa muti bane kikyoyitamu nti mu pipe yakutuse nti muyiteewo mpola banne bajja kukuba siwegi bannaani katumule mukasa bawulidde mugisha owulidde era wetunazula alina wendagaano webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV 1 atulaba olunaku luno olwaleero yonna gy'osinzira ogenda mu maaso n'okubeera ng'otulaba dakiika ziri eddakiika 4 ezakayita ku ssaawa emu mu ggwanga erya Uganda kiba kitegeeza nti tugenda kubeera nga tutambula nawe mpolampola ate tumanye ezimu ku nteekateeka n'ensonga ezinaagenda mu maaso n'okubeera nga zitambula olunaku olw'enkya tujja kuba nga tumalako omwezi ogwokubiri ate tugende mu maaso n'okulabika no tuyingira mu mwezi ogwokusatu ku lunaku olwokusatu insha Allahu Ta'ala olw'ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi guno ban kiba kitegeeza nti tunaatera okuba nti tugutambuza Ramadhani yaddako kati abasiiba Mande abasiiba olwokuna musiibe abaliwo ennaku ze mwalya mugende maaso n'okuba nga muliwa muleme kubeera nga mubanjibwa Ramadhani omwaka oguwedde ne Ramadhani omwaka guno gwe tulimu ogwa 2044 katutandike ne ani azaaliddwa waffe olunaku luno olwaleero ono munnabyamizannyo era nga bamuyita Stephen Kiprotich Stephen Kiprotich y'omu ku abo bannayuganda abagenda mu maaso n'okulabika nti bawanika bendera za Uganda era nga Stephen Kiprotich kati wetwogera wa myaka 33 egy'obukulu ono yagenda mu maaso n'okubeera nga azaalibwa ng'ennaku z'omwezi zaali 27 omwezi ogwokubiri mwaka gwa 1989 era nga Stephen Kiprotich bw'ogenda mu maaso
n'okubeera ng'omwetegereza. Azaalibwa saidiza wali ekapchorwa gye yagenda maaso n'okulabika nti nno azaalibwa esaidi eyo. Ono muddusi ow'embiro empanvu era nga adduka embiro ezitali zimu era nga y'omu kwabo abali ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda nga bagenda maaso n'okubeera nga badduka. Stephen Kiprotich yagenda maaso n'okulabika nti nno akola ebyafaayo mwaka gwa 2012 emisinde egyali mu kibuga London era nga yawangula gye bayita London Marathon n'avaayo n'omudaali ogwa gold n'akikoma wano mu ggwanga erya Uganda. Robert Kabushenga n'agenda maaso n'okubeera nga amukwatako n'abeera nga amusondera ssente wamu n'okutandika Stephen Kiprotich okubeera nga alangira ku bulango obw'enjawulo. Mwaka gwa 2015 mu ggwanga erya Japan mu kibuga Tokyo, Stephen Kiprotich era yagenda maaso n'okulabika nti nno awangula omudaali mu mita omutwalo omulamba. N'agenda ne mu ggwanga erya Bungereza n'addayo n'agenda maaso n'okubeera nga awangula omudaali. Mwaka gwa 2010 ne mwaka gwa 2008 Stephen Kiprotich yali muwanguzi eyagenda maaso n'okubeera nga awangula. Yawangula omudaali gwe bayita gwa Olympics gwe nkutegeezezza mu London, ate n'awangula n'omudaali gwe bayita ogwa World Championship wali mu ggwanga lye bayita erya Russia mu kibuga Moscow mwaka gwa 2013. Kiba kitegeeza nti okuva mwaka gwa 2008 okutuuka mwaka gwa 2013 Stephen Kiprotich abadde yeeriisa nkuuli nga yagenda maaso n'okulabika nti nno awaniridde ebbendera y'eggwanga erya Uganda. Katumusabire amazaalibwa ge gatambule bulungi olunaku luno olwaleero. Bwe tuva akaawo ne tugendako mu nteekateeka eza liigi y'eggwanga erya Uganda gye bayita eya Uganda Premier League, we twogereranga abakulu aba ttiimu gye bayita eya URA bawangudde omupiira gwabwe olunaku lw'eggulo era nga bakubye ttiimu gye bayita eya Express FC egolo yabaddemu ku bwerere. Nekitegeeza nti URA kati egenze maaso n'okubeera nti nno ekwasaganya enteekateeka n'ensonga esaidi eyo. Bwe tuva ku URA ne tugendako ku ttiimu y'abakulu bano be bayita aba Vipers. Vipers jjukira nabo bagenze maaso n'okubeera nga balaga eryanyi newankubadde ebintu byaganye naye nga Vipers yabadde etaddewo fight ey'amaanyi wakati wa Simba ne club